Musudani Madaala gano gamanyi bagayita batya escalators bagayita escalators osobola ogatambulirako tambulirako tulabe kino kikoze ebintu emirundi bagamba balasita temusobola yimirirako awo abalasa be baani immwe abayita ekaluma abayita eri ewagundi ewali eniskini yogerayo lwaki bwobuuza ebigambo temusobola yita ku Madaala awo yogera ebigambo byobuuza ngaoli abantu abanywamuko abanya ku muntu anywa amazzi amasoda abasikamu ku mukka omukka buli mwafu w'emmindi kyoga buli mwafu w'emmindi za kugenda n'enjana eno osobola okatamba okayitako bebuuza beti namukwaya jangu balage omwana abantu jankamu jangu batulage beti owaayi akantu kano eno mu luzungu bagayita batya mu luzungu bagayita escalators onawadala kumanya nti Madaala gano eno bagamba balasita tebasobola gatambulirako mbaawa ayise eri ssebo soko tulage emuko eriwansaliyo omuyindi abantu baagala ndaba engeri gyoga jangu oyiteko eriwansaliyo omuyindi oliwali nina mulegedde aliko yakatembe amalazi yatokeza mazima ddala Madaala mullo nagwe first time yoga ugalako nze mullo nga asiye first time yange ne first time yoga linyako kwa ndali nze kaita nga mu filimu filimu site wagalako mu filimu eza jakchani ne kere nga galiko kere nga galiko bedida ko bedida bedi first wait linnya Madaala abantu baagala kulaba abali kachumba ali Musudani atidde okulinnya Madaala amasitidde ku Madaala Musudani Madaala gakule gaga Madaala gatambula gegano okasobola ati mbangira beera ulo ngende eri Madaala gaga no kalinnya tulinyeko naawe tukolereko interview kote kamera sokayo Musudani okay ndine Eddie sole ni anko Kachumbali Ivan Kachumbali tuli wa kalikoze inabeera ate wano bweti Musudani amaze n'alinnya Madaala kwe tuli wane eno mwagala ebyononese mugumizza abadde agatidde mwagala ebyononese ogamba oti ase buli mukwana siri mukwana okola ki ndi wano ku mirimu egy'enjawulo muganda wange mirimu kisebo gy'oliko owaayi kamalize ka interview kano owaayi mirimu ki gy'oliko ssebo emirimu gibaayo emirimu ssebo emirimu mingi nnyo egikola omusajja sooka weeyanjulire abakulaba omukulu bamuyita Abe akwasaganya ensonga ez'enjawulo abayimbi ate nga promota okusula omukazi awunya akamwa n'afuluuta osula n'ani ate n'afuluuta kubanga okooye bannanga alemesa otulo oba atilisa awunya akamwa mutetenkanya ebyokusenya naye ate awunya afuluuta atamanya afuluuta oyo oyinza n'omuleka mu nnyumba n'empangisa loogi okusula okubeera n'omuseze ewaka n'omulogo obeera n'ani obeera n'omulogo nyoyo omuseze abeera adduka ayinza okwefuulira naye omusezi manya omulogo ayinza oddikola ne ligaana n'obeerawo watolowooza abasawo bonna bakola abasawo bonna tebakola era oli takutiisanga nti ngenze ku mulogo kukuloga n'ogaa nti ate otidde ayinza okugwa ku mufere ne bamubba esaazi zino obeera n'omusawo muganda ayinza okukwavuwaza ate ennyumba n'ogitunda abayimbi abamanyi mu ggwanga tulina abangi nnyo naye ngenda kumenyayo omuyimbi omu ompe ennyimba 5 mu budakiika 5 mpa ennyimba z'omuyimbi Martha Mukisa 5 mu dakiika 5 Martha Mukisa Martha Mukisa ennyimba 5 mu dakiika 5 anko wangi tuli wano kumpi naye erina ekibuuzo kimu abayimbi be tulina bangi nnyo abalina ebivula obudde buno kansoke neyanjulira abatulaba amannya nze Ematete ndi musajja munnamawulire ndi musajja muyimbi
naye nga nali mukubi w'amasimu ng'omukulu bw'ayogedde waggulu awo naye nga sikyali tokyali mukama yannyimusa eyo ne nvaayo ne ngenda ate ku ddaala eriddamu. oli musajja w'amaanyi era oli musajja wa mawulire ensonga zino ozimanyi. nina ekibuuzo kimu mu dakiika 5 kyenjagala onnyonnyole. omwaka guno tulina abayimbi bameka abalina ebivulu era biriyo ddi? abayimbi bameka abalina ebivulu bimeka era biriyo ddi buli muyimbi? omwaka guno ebigenda okubaayo kyaddi kiriyo ddi? tulinawo misa chat 46 egenda beerayo ddi? ennaku z'omwezi 19. tulinawo sapo osaka ali ku serena ennaku z'omwezi 11. tulinawo king michael ennaku z'omwezi 15 ogw'omwenda. tulinawo ani sofandoza ze ogudde ogudde ogamba otya? obulamu bweyagala. abasajja b'ennaku zino tebakyawa ssente bakyala ne lwaki biridde ku ki? naye lwaki abakazi baagala buli kaseera okubawa ssente nabo bakole ku ssente? abakazi abasajja beemulugunya abakazi mubasaba transport temujja era bw'ofunanga omukazi ng'akusaba transport omanya nti oli ku kafu. funa omukazi ng'agenda kuteekamu amafuta mu motoka yeyeereeta afuna kyayagala. omukazi ali mu mbeera y'okusaba transport baali bakusabeko transport. ddala Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp bikoze bitya mugikozesa byabufere bungi nnyo ng'olina obusungu baali bakubyeko ku Facebook mirundi mingi. tunyumize. sindika transport, sindika data, kankusindikire video ompereza emitwalo 2. ebyo biyintamiza abakazi. wali ofunyeko omukazi ku Facebook n'abikola n'atajja? bebangi waliwo gwe bayita Shamike ayina ebifaananyi byakozesa birungi. Shamike si muyimbi? yita Shamike ndowooza faani okitegeera naye akozesa ebifaananyi ndowooza si bibye. nasooka musindikira gumwezo gumu 2 atoloza namulabako kasita gwatula ku simu bwe guti saddamu kumulaba. owayi lwaki abakazi mukozesa nnyo akakodi ako? anti n'abasajja omukazi agenda okusaba transport kubanga akimanyi bw'omumalira bwoti tewaba ddirweddako. bakwana bubi enkwana mbi bebana ab'enkwana mbi. kati omuntu akugambye bamusirikidde bufaananyi ku Facebook n'ayitika n'aweereza ogumu 2 kati oyo ddala omusuubira. omusajja nga talina maanyi g'ekisajja naye ng'alina ssente n'omusajja omwavu naye ng'alina amaanyi g'ekisajja ogenda naani? sente ziveeko sente giveeko ntuuyanirayo neŋŋuma naye nga nina essente mu ngalo nga essanyu badde manyi essanyu lye lisinga. sente yeesinga essente yeesinga ow'amaanyi mala ne mufuna ebbali ne netetenkanya naye nga ne zino sente zindi mu ngalo. omuganda yagera olugero nti nyama ntono okusula n'omusajja akuba empiiyi n'afuuwa ofunda naani? ow'ekinyampa asinga kubanga bwekikwatuka bwekito owuliranga amasasi nekikwatukamu nga bajaji bokisa naye empiiyi okimanyi nyuma n'ekinyampo. okusula n'omusezi n'okusula n'omwenzi. oba nsula n'omusezi kuba ekimutika alyanze ebyokulya nze 2 nanze aba nabyo nga mbimuwanga abirya. togize nnyo. abayimbi be tulina mu Uganda bangi nnyo era obaluddemu omanye ennyimba zaabwe. ngenda kumenya omuyimbi omu ompeyo ennyimba ze 5 ku budakiika 5. omuyimbi Martha Mukisa ono wasisaaga mpe ennyimba ze 5 mu budakiika 5. Martha Mukisa muna ennyimba ze nzimanyi nezimanyi we baziyita naye nga mmanyi nti ayinayo luno luyimba lweyakuba ne Kenzo. ayina luno lwali mu swimming pool ng'ateddeyo ebbere bwati nasooka nalukola bwati. anti ennyimba ze we zibuzaabuliza buli luyimba lulimu sisaaga kati ze natuuka ne ŋŋamba ennyimba zonna baziyita sisaaga oba kati okitegeeza sisaaga emirundi 5 oba ozimazeeyo? zimazeeyo gw'owulira sisaaga ng'omanyayo Martha Mukisa.